gentlemen, thank you for joining us once again. Thank you for joining us right again on this very wonderful time like this, where we have a wonderful guest, a woman of God. Lady was stood the test of time. She has been here for quite some good time, for a long, long time, ministering gospel music, strictly gospel music. And if you think gospel music is not full of life, I just pity you. But today, at least we have someone who has the biggest share of the testimony that you can ever hear of. So today we have a wonderful lady. Welcome to the show, guys. Introducing to you, woman of God. Febani okuchaza tusanyuse nnyo okimanyi maze emyaka ngamba nange ntula kubanga mbalaba ne munsalize eyo nenga naye nange nja kujja litula ndi ku katebe akakayero senga kande kamyufu wandikoze anyway mutuwa omukisa show yamwe enkolera nnyo omanyi awantu wonna awali promoting abayimbi eyo program ebeera enkolera so mukama abawo omukisa mwebale kuweereza naffe tuli basanyufu nnyo okuba nga ate tukyazizaako omukyala nga ggwe mukyala ow'ekitiibwa mukyala musumba mukyala w'amaanyi ate nga naye musumba si muyimbi buyimbi alina n'obuweereza obw'amaanyi. Before your faces, guys, is Pastor Sarah Serumaga, a wife to Bishop Dr. Joseph Serumaga, all the way from UCC, right? Kasubi, yes. Kasubi, right there. Mami, mbani saba we anjuli abatula. Banange muri mutya mwebale kwekumira ku Spirit TV. Mwebale kwekumira ku Spirit TV. Kyemukola kyamaanyi nnyo naddala mu programu eno eyafa abayimbi. Mukama abawo omukisa. Enjoy the show. Amen. I believe so many people are going to enjoy the show because so many things happen in the gospel industry, and sometimes we are like abantu nga Pastor Sarah Serumaga balirudda waje bali eddobozi lyabwe liwulirwa but the most thing that is so amusing or that's so wonderful akatuuti okakozesezza njagala okwebaza Mukama ekifo kyako okikozesezza bulungi nnyo. You've aired out the views of gospel music, you've aired out the word of God, and we thank you so much. I was perusing through ngampisamu kumasa awo YouTube channel yo ekola bulungi nnyo. Ewesa Mukama ekitiibwa oweereza indeed oweereza. Some good subscription is somewhere if you take a look. Katonda kutulenjegere akayimbaako nawe kakukolera anange olaba akayimbaako kakukolera. Pastor Linda Mukisa from Pulse of Christ Heart Church, I dedicate this session to you. Wow. And all the ministers, if you know you're rooted in church, you're discipled, it's really wonderful that you join us on this beautiful set like this to watch us. Mami, True. Your testimony has changed so many people's lives. True. Very true. Very true. Bukyusiza abantu bangi nnyo. Ku muntu atakumanyi, from your part of testimony, how can you say that? Njagala okwebaza Mukama nti buno obujulizi bukyusiza abantu ab'enjawulo. I've been married for 15 years. Hallelujah. Naye nga ndi mugumba nga sizaala. Olaba nga bw'otidde. Bro, 15. Olaba mbadde nsanyukidde wali 15 nga naye ate oteekamu wali You know, the Bible stories, but many of the people have not gone through that. True. It's just a few. And me personally, what's touched me, the likes of Sarah, the likes of Anna, the mother to Samson, so many of them. And nze kinkola bulungi nnyo nti wali omuntu nga musumba waffe wano nti alina obujulizi obufaananako ng'obwo. Naye boy emyaka 15 is it Isaac or Jacob, one of those two? Isaac's wife also was barren. Rebecca. So it is
I think it's a way how God uses this testimony of barrenness to show himself. Because n'abasawo tebasobola waawo bagamba kola kino kola kiri naye nga biganye. Anti kati nekira ky'olina okumanya that I'm married to a doctor. Those will be taken. Married to a doctor? Yes. Oh Jesus. So nti abasawo waliwo we batuuka nga tebasobola. Yes. So twatambula mu basawo ab'enjawulo. So many of them. After the 15 years. Twatandikirawo like after like nga twakamala mbufumbo 3 years. Of course my husband yali tayagala nzaalirewo there and then. Yeah, of course. Yes. So get waited. We have to. Era n'agamba tetwagala muntu yenna wakati twagala nampayo emyaka egyo. Tayagala kundaba nga ndi lubuto. Naye bwe emyaka 2 bwe jagwako n'atandika ogamba kati tuzaale. Naye ng'omwana alabika. Demanding erinye. So omwaka ogwokusatu ne tugukuba wali. Ogwokuna. Ogwokutaano ne tugamba tutandikeyo check-ups. So ne twetooloola tuliwa. Naye ng'abasawo batugamba nti tetulina buzibu. Ekibuuzo ne kijja bwe tuba tetulina buzibu then lwaki tetuzaala. But I'm here to testify and to thank the Lord. And for sure, those who wait upon the Lord, tabaswaza. Amen. We waited patiently. There's a verse in the book of Psalms 40. Daud ngagamba nti I waited patiently upon the Lord. Nantegera okutuukwe nawulira essaala yange. So I'm here to thank the Lord. And we waited patiently. Tetwaswaza Mukama because omanya abasajja monnange tebatereera. Gamba kati tukoze tutya. Omusajja nga tomuzaalidde n'abeerawo. Bannange ku 10 waliko emyaka 5 na mingi aba yagenze dde okweyiya. Naye waliwo abasajja nga bamwami Serumaga beewuunyisa. Amina. Omumulembe guno twetaagayo abasajja bafaanana bwe bati. Mukama mpe ekisa kya mwami Serumaga. Nafuna omukisa obujulizi obwo okubunyonnyoka ku lunaku lwe twalina musicians have a teaching Glory of Christ. That's why I normally urge the artist to always tag along or come and be part of these seminars because you learn a lot. Yes, true. Naye nga lwaki nnina okugumiikiriza ng'omusajja n'okubeera ne faith mu Mukama. Musumba waffe doctor yakyogerako nesi mu bunene bwakyo ng'ate gwe bwakyogerako. So mu side bbiri nenfuna ekyokuyiga nze omuntu. So waliyo omuntu atulaba naye nga obujulizi bwe bumukolera. Munzikirize njogere n'abaami kubanga babuukabuuka nnyo. Yogera naffe. Twadde twejjeemu yogera naffe. Nti tewali mukyala ayagala okubeera omugumba taliyo. Taliyo akeera ku makya nasaba nanga Mukama saagala kuzaala. Bwe baba maybe gye bali but the majority buli omu ayagala kuzaala. So ate tewali musajja yandyagadde okuwasa omukyala nga tazaala. Kiba kitegeeza nti omukyala aba ayagala abaana n'omusajja naye ayagala abaana. Naye embeera esobola okutuuka waawo omwana n'abula. Naye ate mu taimu eyo abantu ne beerabira endagaano gye bayingiramu nti mu bulungi ne mu bubi. Kasi ng'ate obubi bwe busoose. Kati obubi bwe bujja abantu beerabira nti baali ku olutaali ya Mukama ne balayira. Ng'ebigambo ebyo bannange mubitekinge kubeera serious. Obubi bwe bujja sigala bwo todduka misinde. So ffe obubi bwatujjira. Obulungi bwalibo nabo ne tubulaba. Kati n'obubi nabo ne butujjira. But I want to thank Mwami Serumaga simanyi oba program asobola ogiraba later. Okubeera nga wayimirira amidst all ebigambo ebiki naye omusajja oyo wa Katonda n'asigala nga waali. And waliwo ekigambo kye Katonda kye yamuwa ng'akingamba every morning. Ekigambo ekyo kyampanga nnyo amaanyi. Buli lwe twazukukanga ku makya nga ngamba I love you. Every morning nga tanaba kuva mu buliri. Naye ng'abigamba omugumba tuli mu myaka 10 tetulina mwana. Naye nga lwafuuka luyimba I love you. Nkwagala nga bw'oli. Sikwagala nti kubanga nti nkwagala ne mu state eno nga tolina mwana. Nkwagala. Kati tamanyi yakyogera nga bwogezi naye nga oba nnimba. Oyo yasobola okwagala otyo omukyala nga takuzaalidde. But later nenkikwata nti ono musajja ali genuine kubanga yakyogeranga every morning nga tava mu buliri nga taŋŋambye nti I love you. So he stood
nanzizangamu amaanyi emyaka 15 muna Katonda n'atukyalira awatali kuyiiya tebirimu nti oba musumba gundi n'atuwa amazzi tebirimu nti oba ne tugende wagundi n'atuwa biki nafuna olubuto olw'ekyamagero nange kennyini nali simanyi nti ndi lubuto for 3 months. Wow. For 3 months. After 3 months, that's when you realized. I shared with my husband nagamba genda ko muka clinic tulabe. So I went to the clinic. Ne bampa amawulire amalungi ne bangamba oli lubuto ne ngamba nedda. Tekisoboka ninga kirabika banansi ba wano bye bakola tebabitegeera. Tufunzize mu clinic. So omwami wange bwe yakomawo in the evening I shared with him nangamba baleke tujja genda mudwalire ddene. So being is a doctor ne tugenda mudwalire ddene n'abagamba nti ne basawo bane nagamba nti mukyala wange agende mu scan. So ne tugenda mu scan ng'amawulire nga mpulira omwami ng'agamba nange akana kali mukula akana kakula bulungi nga mpulira njagala kuleekaanira mu kasenga ako naye nga sisobola. Naye olwaliro njaga kwebaza Mukama nti nyina omwana. Amina. Omwana ow'obulenzi. Wow. Samuel. If you want to know about this testimony, keep it up on YouTube. Pastor Serumaga here. Really dedication ya baby Samuel. Yes, ya baby Samuel. Buli kimu kyonna. Indeed, he was so Katonda nanzijjako ekiswalo. Olwaleero abayogeranga tayina n'abaana simanyi bye boogera kati. Era ekyo Katonda kyakola nti aleka abantu ne boogera n'abasirisa omulundi ogwo. Ate nga asanyusiza omutima gwo. N'abasirisa kati simanyi bye boogera gye bali eyo naye boogera butya. Naye ndi musanyufu nti Katonda yanzijjukira. Nange nanzijjako amaziga nange nembeera omukyalo omulala olubuto nalwo ne lwetikako ku mwana. Amabeere gange nago ne gayonsako ku mwana. Mukama akwongera omwana omulala. Ekyo kibiga Mukama akwongera abaana abalala. Saba esaalayo ng'eteredde bulungi. Mukama akwongera abaana abalala. Well, to encourage someone out there watching us, hope that testimony has really worked for you. We tell you, we don't just entertain you, but we minister to you. When we bring such people, such women and men of God to talk to you or to share their testimonies, not just about the entertainment, but also ministry, same time. I believe you've been blessed, but we are still continuing with the lady herself right here in our next session. But for now, let's take a break and we'll be right back. Are you ready? It's joyful roll. Here we go.